Mu kutuuka e Kalangala, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamu Simon Byabakama ayaniriziddwa omubaka wa President Fred Badda ku kitebe kya disitulikiti. Omulamuzi Byabakama asinzidde ku kitebe kya disitulikiti n'ategeeza nti okulonda okw'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala kwakubeerawo nga 24 omwezi ogw'omukaaga. Kugenda kubeerawo ng'ennaku 24 omwezi ogw'omukaaga mwaka guno. Ennaku 24 omwezi gw'omukaaga okulonda ku polling stations 115. Fenga akakiiko olwedde twatandise dakawaffube kekituleese wano n'ebirala byetaagisa tugenda biteeka mu nkola. Okulonda kuno kwakubeera mu bifo byonna 115 ebironderwamu okwetooloola Kalangala okusinziira ku nteekateeka eyanjuddwa. Okukebera enkalala kwakubeerawo okuva nga 11 okutuuka nga 13 omwezi ogw'okutaano. Okutimba enkalala kwakutandika nga 2 okutuuka nga 29 omwezi ogw'okutaano. Olwo okufulumya obukonge kubeerewo okuva nga 15 okutuuka nga 24 omwezi ogw'omukaaga. Abaagala okwesimbawo okusunsulwa kwakubeerawo nga 11 omwezi ogw'omukaaga. Olwo kampeyini zitandike nga 12 okutuuka nga 22 omwezi gwe gumu. Nomination zigenda kubeera ngo ennaku 11 ogw'omukaaga mwaka guno. 10th June to be Wednesday, 11th June be Thursday. Bw'abadde ayogerako eri bannakalangala, omulamuzi Byabakama asabye abalonzi okukuuma emirembe n'asaba abeesimbyewo okwewala okubunyisa enjiri esiga obukyayi wabula bakumeekume abalunnyanja. Mubakonge bakuume emirembe babeere n'obuntubulamu ate basseemu bannaabwe abatakuwagira ekitiibwa. Ono era abasabye okugoberera ennambika ebaweereddwa n'ebibiina okulonda abanaabikwatira kaadi. Hajat Aisha Lubega amyuka ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda asabye buli muntu okukola omulimu gwe okubunyisa amawulire agakwata ku kuddamu akalolo kano. Kampeyini zireme kubeera za kwawula bantu, zibeere za kugatta bantu. Abantu b'e Kalangala baleme kuva mu kulonda kuno nga banyiivu oba nga balina ebiwundu. Omubaka wa President Badda alabudde abantu abateeka obubaka obuwugulaza b'ebyokwerinda ku mutimbagano okukikomya. Temuddamu okutusasamaza. Omuntu bakozesa mitimbagano ku platforms ez'enjawulo eziriko abantu abangi ne bagamba ku feri wali tulabye baleesa abajaasi nga balina obubokisi, emmotoka bwetuuse wali ekutte essenero nga ngamba DPC misinde kwata emmotoka abajaasi abasirikale bangi mafuta gegebbeeyi. Musajja ng'agenda okutuuka eyo nga ekiboozi kya kiwaani. N'amagye tegandize. Leeta poliisi ebeere mu kalulu. Ate naye bw'ebezze ebeere yimpaasyo. Disitulikiti y'e Kalangala ekolebwa ebizinga 84 nga 64 kwe kuli abantu era ng'erina constituency 2 okuli Bujumba ne Kyamuswa. Mu kulonda kuno era tukitegeddeko nti bakukozesa buumu obulondesebwa bu biometric voter verification kits ng'abalonzi 4,557 basuubirwa okusuula akalolo kano. Samuel Nkuba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.